obulamu obulungi buva mu bulamu obubi. Era ne tubagamba nti ekitangaala kizaalibwa kizikiza. Ng'era bwe mulaba tewaali kitangaala ne mu ntandikwa, waaliwo kizikiza ekikutte wansi ne waggulu, n'alyoka agamba nti wabeewo ekitangaala kyawukane nga kiva mu kizikiza. Ne tubategeeza nti mu nsi teri kintu kikula okuggyako nga kivudde mu busirifu oba mu kizikiza. Era omuntu atamanyi kizikiza tasobola kwogera ku kitangaala. Kaakati ate anaayogera ki ng'ekizaala kiri takimanyi? Omwana okuzaalibwa akwekebwa mu kizikiza emyezi 9. Ateekwa okujja ku nsi ng'amaze okwetonda obulungi n'okufuukira ddala omuntu ajjudde. Ensigo okukula ekwekebwa mu ttaka mu kizikiza, n'emala okutuukiriza ennono yaayo eyagiteekebwako mu butonzi, oluvannyuma n'eryoka emera okuvaamu ekibala. Ebintu byonna bye mulaba ku nsi byali birowoozo ebyali mu kizikiza. Bannyini byo ne babirowoozaako ne babiggyayo ne babireeta mu kitangaala. Teriiyo muntu era tebabalimbanga. Bonna boolaba abatambula balina ekizikiza gye basookera, oluvannyuma ne balyoka bajja mu kitangaala nga bamaze okwebumba n'okufuuka ekyo kye bateekwa okufuuka era kye baagala ensi erabe. Singa tubadde mu nsi ennyanjulukufu ng'amaaso gaffe Katonda yagawa omukisa nga bwe gatunula galaba, twalibadde tusobola okuzuula ebintu bingi n'okulaba ebintu bingi ne twewuunya ensi. Anti lwaki? Ky'olaba tekiringa bw'okiraba, ky'olaba kiringa kyo bwe kyagala okirabe.